kusooka n'olukiiko olukulu olw'eggwanga. Ensonga ezikwatagana okugula amasinzizo mu ggwanga zikutte wansi ne waggulu. Ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abeetegereza ebikwata ku ebyo ebinaagobererwa naddala bwe banaabanga baggulawo amasinzizo balina beetuli bye bakubyemu ebyo ebimu ku byo gamba ng'okutunuulira obungi bw'abantu abanaasinza mu masinzizo, era abalala ne bagamba nti bingi ku byo tebijja kusobola kukola naddala bye bikwatagana n'okuyingirira eddembe ly'okusinza mu ggwanga. Akakiiko akalondebwa okwekenneenya enteekateeka y'okugula amakanisa n'ebitongole ebirala bya gavumenti olw'ekirwadde ekya COVID kagamba nti kagenda kusooka keekenneenya ebirowoozo byonna ebireetebwa balyoke batunuulire okugula amakanisa, wabula tebagenda kumala gayisa buli kimu era nga basooka kkakasa nga bino tebirinnyirira ddembe lya kusinza ssaako n'okumalako abakkiriza emirembe. Mu kuwayamu mu mboozi ey'akafubo amyuka ssentebe w'akakiiko kano Francis Mwejuki ategeeza nga mu kaseera kano bwe bakyagenda maaso n'okufuna ebirowoozo bino ebikyagenda maaso n'okuleetebwa bannaddiini. Katusooke tulabe measures ez'okusaba tuzitunule mu bulungi ngaffe aba National Task Force eya COVID ne Parliament naffe tujja kutunulamu tulabe ebiri proposed, tulabe zino measures zijja kuyamba muntu wa bulijjo ziri constitutional ziri zitya. Kino kiddidde ebigambo ebigenze mu maaso n'okuyitingana nga bagenda okuteekawo ate abantu abaagala okusaba bayitenga ku mukutu basooke kusaba ssaako n'omuwendo gw'abantu abalina okusaba batalina kusukka 7 ekireese akasambatuko eri abakkiriza mu bukiiko obutono obwa National Task Force, kubanga ukimanyi nti Religious Council nabe bya science bakyabyogerako, so katulinde a report enava mu nsinkana y'abana aba science ne ba Religious Council. Kaakati abaka ba Parliament okubadde ow'Emiyaga Theodore Ssekikubo onaaniriza nnyo ebimu ku birowoozo bino ebireetebwa ng'agamba nti tebireetebwa mutima mulungi okuggyako okuwuddisa abakkiriza. Tebategedde nti abantu abagenda mu masinzizo be bantu abagenda eri omutonzi. Kati ate omala okusaba wano n'osaba otyo bw'ogamba 7 nti kati musabe nga mu mpalo balina register nti yasabye ku wiiki eno, ku wiiki ejja tasaba eyo naye register banagifulumya nabo batuyambe ate baleme kuleeta ate ekintu ekyesiwaza obwesiwaza. Abantu baba baagala okugenda okutendereza omutonzi bateekewo SOPs ate leka kwongerezaako buyinike. Abantu already bali mu buyinike, leka kwongereza buyinike. Nandi basabye babeere beesimbu bakkiriza abantu kubanga kusinza ate ne study ekije bayina eraga nti obulwadde obusinzo obwa COVID babujje mu masinzizo abantu. Wabula Ababaka akikira abavubuka okubevanjwa mwene empaka atuuse n'okwebuuza lwaki amakanisa abagasibika akanyaga songa ebifo ebirala nga obutale ssaako ne zaakeedi bigguddwa era ng'ebisinga obungi tebigoberera amateeka. Era n'obutale bulina abantu kusinga ate abagenda mu makyaki. Ffe ababadde bakuba akalulu mu bululu ak'omugongo basinga abandibadde mu kyaki, so nze suubira nti era ne gano tegagenda kukola. Ojja sanga kyaki erimu abantu 2 tewali kyogenda okubakola, so nze suubira nti ne bwe bafulumya amateeka tewali kyamaanyi kye bagenda okukyusa ku mbeera y'abantu. Ebyo ngo bitadde ku mabbali y'omubaka okuva e Butemba, Pentagon Kamusiime ayeewuunyiza nnyo obukwakkulizo buno obuteekeddwa ku bifo ebisinzibwamu bw'agambye nti bulingo birina ekigendererwa era nga ke kaseera abantu ba bulijjo obutaddamu kukyokoza Katonda kubanga ebibonerezo ebituukiddwako bingi nnyo ng'era byetaaga kusaba busabi. Boza abo bo babeera wansi wa komandi ya pasita oba omusomesa yenna asobola bagamba nti mutuule wano mukole kino ne kikola, so nga ate ekyo kizibu nnyo okukikola mu butale bwaffe mu maduuka eyo. N'olw'embeera eyo njagala kukoola gavumenti ne oyo gwe kikwatako yenna badde nsaba nti ekintu ky'okusinza tukiteekeko obukwakkulizo obuyamba obutatambuza korona nga SOPs naye tetuziyiza namba yadde okubalemesa okusinza. Ekintu ekyo kijja kwongera okunyiiza Mukama. Bye tukoze bimala katwenenye tudde eri Mukama. Mu bigambibwa okuba nti byaleetebwa mwe muli okuba nti ate ku mulundi guno abakkiriza bagenda kubanga basooka kusaba nga bayita ku mukutu ogwa intaneti ssaako n'emiwendo kubanga gikendezebwa ddala ekireesewo okwerumaluba nga n'abasinga obungi tebakkiriza kino. Omu ku basumba abavuddeyo ab'olunye okwewuunya lwaki emituungano ebiteekebwa mu kiseera kino ye musumba wa Supreme Ministries Pastor Lucius Bugingo atuuse okwebuuza engeri amateeka gano gye galeetebwamu nga galinnyirira eddembe ly'okusinza.
tetujja kgenda mu kintu kirimu busosoze. Nze bugingo sisobola kugumiikiriza kulaba ng'omulwadde bamugobye mbwe ennamba eri munda eweze. Sisobola kugumiikiriza kulaba omunaku nga bamugobye kubanga abali munda baweze. Sisobola kugumiikiriza kulaba muntu azze nga munaku nti ennamba tiyazikubye tiyadawunodinze app oyo gasi agende mu geyeena ne bananyiniye. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.